Inside Story Uganda, real source of political updates. Fred Mukasa Mbidde, Dr. Chukwaniriza ku Radio 4 nate lamusa kwatuuliriza. Neyanziza nnyo muganda wange kungu Katonda nsasidde mbadde mmanyi nti show yange egenda kunfa. Naye mvudde mu kisaawe ekyenyonyi ku ssaawa 12 n'ekitundu. Twayambibwa ne tufuneeyo express kubanga ate gye mpitiddeko. Nenzija emisinde era kajjaamu ko kankwatiddeko awo wansi. Otherwise nentuuka nga abatuuliriza banaye mukyaliko mu nsaasire mbadde bweru wa ggwanga naye nali nasuubiza saagala kuddamu kufiirwa programu eno. Era ebintu byanjanga bitegeka nnyo okulaba nga binsanga wendi wano ku buli lunaku olwokuna okujjako nga tekyebereka. Tukwaniriza. Amina. Eggwanga generally oliraba otya? Eggwanga lisanyusa. Eggwanga olireka wennaku 5 zokka nosanga nga buli ale Uganda ng'ekyuka mangu. Okola otya? Ennaku 5 zokka osanga Uganda ebintu ebikyuse biyitirivu. Ng'ekisaawe kyewaleka nga kirungi osanga bakyokezza. Omanyi nti kati bw'olwayo osobola n'okusanga Katonda wange omanyi waliwo mu byobufuzi bya Russia edda omusajja omanyi bagamba nti Stalinist government waliwo omusajja yawandika akatabo Darkness at Noon ye Arthur Koestler naye akatabo ako yali akafaanaganya n'enfuga okuvira ddala ku Lenin Joseph Stalin awo okutuukira ddala kugamba gyayita enfuga ey'ekisibira mu bbwa abasajja ba revolutionary abajja Joseph Stalin n'afuuka kati mu katabo kaliye bamuleetanga number 1. Kakati nga balaga nti enkulembera ye akulembera era bagamba nga nti democracy nti kakati we are faced with the pendulum movement in history. Musajja bw'awandiika nti swinging from absolutism to democracy and from democracy back to absolute dictatorship. Kakati pendulum pendulum movement kakati abatuuliriza mutunuulire ng'ebintu ebyo musome nnyo ebitabo wabaawo bingi bye bifaananya eggwanga. N'eggwanga lya Uganda bw'olitunuulira bwe litambula liswinginga from absolutism to democracy. Democracy twamuyinaawo 1961-62 kati ate from democracy back to absolute dictatorship twalina mu democracy ne mu 86 okutuukira ddala mu 95 ng'abantu beerondera abantu baabwe. Democracy tekitegeeza nti omukulembeze ng'avuddeko ne kuddako omulala. Kitegeeza nga process emulonze ennungi ne bw'aba ali asigaddeko. Abantu baffe muyina kitegeera ekyo. N'olwekyo byabanga birungi kakati ate ne bituuka ekiseera kakati tuyinza okugenda towards absolute dictatorship. Kakati omusajja oli yagamba nti kakati ba revolutionary bo baasigala bakola ki bagenda bavangako omu ku omu. Era kati bw'okebera gavumenti eriko si kituufu nti bonna 27 bonna bakola naye kati ogenda okukebera nga tebakyali nabyo. Kati nga bagamba number 1 kati oyo nga ye president mukomera. Wabangawo okugamba nti guwalidde mu kibiina olukwe ne bakutwala mu komera, guwalidde mu kino olukwe ne bakutwala mu komera. Waliwo gwe baasibira ebweru ku espionage ng'agenze abatuuliriza ku Bukesi. Eggwanga lya America ne limusibira emyaka 2 kati agenda okudda kati okugeza okomyewo wano mu Uganda ng'amanya gaabuuza basajja baffe banaye babidandi baliwa basajja baffe kakati nga ye beyaleka nga be bali mu kintu bane bambabazi bali luddawo bannange kakati ng'okubeera obubeezi ng'olowoozeddwa nti oyina ekirowoozo ekirungi ku muntu gwe baalaba nti ali counter revolutionary olwo naawe ate ogendera osibira mu kkomera. Kakati oyo ye bamutwala butwazi for harboring feelings and thoughts that are counter revolutionary. So njagala nnyo okubalaga nti ensi ekyuka. Abatuuliriza njagala nnyo musome ebitabo mujja kunyumirwanga nnyo ebintu byenjogera bwe mubanga namwe musoma kuba tebikaluubiriza kutegeera. Naawe obaako ate njagala bwe mba nze nkubuulidde ekintu gwe ate kati kwata ekkubo ogenda okinoonyerezeeko kuba obudde tebutumala
oba okumalayo ebintu byonna nga bwe bikola ki nga bwe biri n'olwekyo Uganda etambula yeewuunyisa ogati kyolese wano leero enkyo osanga kikyuse kati gomanyi nti mbakulwayo nandisanze abantu bakuba kalulu kwani anabeera loopu nabirabye eggulu nga baagala kola nongosereza mu mateeka kakati nno nga kibiina ekisinga ababaka si kyekironda wabula nga ababaka beerondera ensonga eyo nno nkulu y'amateeka naye ebadde tekolebwako eringa bwolaba Kampala City elumu tujja gisomesa nayo abatuuliza bategeere nti bwokebera ssemateeka wa Uganda agamba Kampala located in Buganda shall be administered by the central government. Ekyo ne kiggwa kati wano wansi n'agamba nti Parliament shall make a law for the administration of Kampala City. Kati kitegeeza etteeka erina okukolebwa lya administration ya Kampala City ng'ekolebwa central government. Kakati tokkirizibwa kukola tteeka ku ssemateeka olinga bw'agamba nga liteekawo omukulembeze yenna nga si wa central government. So n'olwekyo ebbanga lyayita nga abantu baddukira mu kooti naye enteeseganya ze zaalekawo obukulembeze bw'ebyobufuzi ne buba nga bukyaliwo mu Kampala. Nenga mateeka tebwandibaddewo naye baateesanga ne bagakale katubaleke. Tujja tubaleka. Titujja kwekalakaasa tubegayiride tujja kwekalakaasa mu Kampala tikale katujire tubaleka. Tubegayiride tujjanga kwogera bugezi kale katubaleke. Kati naye abantu babulijjo bo tebabimanya. Kyovula baga lwaki guntakola. Akati na kino waliwo emisango ebiri gye njagala batuuliza mutunuulire. Waliwo musango ogwa Jacob Oulanyah versus Attorney General of Uganda constitutional petition ndenti bwajja independent rules of procedure nga tezimukkiriza kwesimbawo nga independent. Lwaki nga zigamba eyo gye bayita appendix B nga zigamba nti okwesimbawo parties with the biggest numerical strength shall front candidates for competition for positions of the East African Legislative Assembly. Nti ebibiina abatuuliriza ebirina amaanyi agasingayo mu parliament byebyoka ebyakkirizibwanga okusimbawo era ebiseera ebyo yalinga FDC ne NRM. So n'olwekyo mukulu Jacob Oulanyah ne bamugaana okwesimbawo n'addukira mu Constitutional Court. Constitutional Court omusango ne bagusala ng'agusinze. Nga Constitutional Court egamba era naye mu mpaaba ye ng'agamba nti rules of procedure zino zikontana ne ssemateeka for being discriminatory against independent political leaders. Discrimination kasita ogamba numerical strength, you are discriminating against size, you are discriminating against independent opinion, you are discriminating n'olwekyo you are unconstitutional. Kati ng'ayagala ezo rules of procedure zisazibwemu era Constitutional Court ne rulinga in his favor. Attorney General n'ajulira n'asaba ne site era Jacob Oulanyah ne bateesa naye ne bamusindika South Sudan n'akomawo parliament n'eronda n'akomawo olwo ne yeesimba ku bwaka bwa parliament. Nga yeesimbawo nno mu ngeri ng'olabya ddala n'omukuuma bamukuuma kati nga takyali wa UPC. Era bwe yayingira parliament n'afuukirawo deputy speaker. So n'olwekyo ogwo musango ne gufiiraawo ne gubeeraawo apiiru na kati tesazibwanga yo yasigalaawo. Naye nga standard eri gye bayita numerical strength Constitutional Court erulinze nti eri unconstitutional and discriminatory. Ekyo kimu. Kakati waliwo musango mulala reference number 6 of 2012 eyo ya Mukasambidde versus East African Community ne Attorney General wa Uganda. Eyo nayo rule eyo lokuba yali ekyaliwo nga basajja basteyinga yembidde
yaddukira mu kooti ya East Africa teyajja wano yagaba bine bya wano bajja kuzza mulesi judikata biki yes ye naagenda mu kooti ya East Africa era nga ye kooti etaputa ssemateeka wa East Africa nga twagala kutaputa eno standard nti parties with the biggest numerical strength nti ebibiina byokka ebyamaanyi ebibiri byebisimbawo ababaka abatuuliza ebintu bino abantu temubibuli temubimanya naye abantu bwe baba balina bye bafunamu nga basirika FDC eyo mulaba yasirikanga ababaka ba parliament aba East Africa nga babagabana ne NRM FDC basatu NRM actually FDC ndoza twalanga babiri NRM musanvu FDC babiri NRM musanvu era lumu President Mao yagamba nti era balaba bagala ebibiina bagamba bibiri mbwera obalaba ne baba wanike engalo bagamba ebibiina bibiri abalaka kabonero ka FDC nagamba okay we can see there is this finger and this finger but whose hand is it kakati onaliwo Mao era naye yabuuzaako ebiseera ebyo njagala bategeeza eritteeka lyali lyakisibira mu bbwa nendikuba mu kooti ya ssemateeka owa East Africa yebayita treaty for the establishment of the East African Court. Phone Radio 7 Honorable Dr. Fred Mukasambidde gwe tuba naye era bwe tuli leero ono badde walinga ogenze mu court ya East Africa omusango n'oguwoza n'oguwangula nenguwoza n'oguwoza mwaka mulamba nenguwangula ne parliament ne bagiteekako envumbo teri kulonda babaka ba East Africa okutuusa nga bakozo etteeka rules of procedure mwe balondera ababaka abo nga tezikyanyega ku kagambo numerical strength. So standard yeyo amateeka ga Uganda naga East Africa gagisazaamu nkyeri discriminatory. Abatuuliriza mulina okumanya nti ebibiina byali tebikkirizibwa kusimbawo era for the first time bwe twawangula omusango buli kibiina ne kireeta abeesimbyewo jema ani olobonna ne batandika okwesimbawo waali tewabangaawo kulonda nga leader opposition ajabuzi eyabeeranga owe FDC n'ayogera amannya abiri agaabayiseemu mu FDC kakati ne lead of government business naye n'ayogera amannya musanvu naga agavudde mu NRM bwe bitu bwe byabeeranga nga bagabana bugabanyi ne tuddayo mu democracy fe nga DP gwe tuyimirirako etteeka ne ligamba kulonda kakati obuzibu bwe buli nti bw'okebera etteeka lye bayita Administration of Parliament Act Amendment Act 2006 ne act yennyini substantive egamba nti leader of opposition ajja kuva mu kibiina ekirina biggest numerical strength ku opposition standard eyo bagijjawo tekyali mateeka teri mateeka eyo standard eya numerical strength teri mateeka ga Uganda emenya amateeka leader of opposition anaavanga mu kibiina ekiruguluganya government ekirabako abangi kati mwami kungu waliwo ekibiina ekyesimbawo okuvuganya ku kukulembera opposition no buli kibiina kyasimbawo kukulembera government tewaliwo kibiina era singa ebibiina biddamu ne bagamba nti kati twesimbawo kukulembera opposition ku opposition ate osanga bandironze ekibiina kirala ebibiina babironda kufuga government naye obululu ne buggwa nga tebagifunye ate bwobona okubba bwalimu okubba so n'olwekyo tosobola kukozesa results ezo kulaba akulembera ludda luvuganya naye enteeseganya zajjanga zibeerawo wakati w'ekibiina ekibeera n'amaanyi ekisinga ababaka nga gavumenti ewewa okuva ku musango ogwo FDC yabanga n'engeri gyeyogera ne gavumenti nga bwolaba America webakola bipartisan bills ne bakola ki nga oludda lweno n'oludda lweno bagamba nti bannange kino ekizibu kinene nnyo ekya COVID etteeka ly'okufulumya ensimbi ezigenda okuyamba kubabonaabona okuyamba ku balwadde okukola bino bannange ekibiina kiri kyanditulemeseza naye mujje tutuule muleete ebirowoozo byammwe kulina etteeka naffe tuleete ebyaffe tufune common position
nga bafulumya etteeka ng'ebirowoozo bya buli kibiina bikola ki mwebiri. Engeri eyo ye nteeseganya gye babadde bajja bakola. Leader opposition n'asigala ng'akyava mu kibiina. So tekiri mu mateeka. Tekiri mu mateeka era bafunye obuzibu. Sseggona yaleetadde etteeka eryo. Eyo biiru yajja dda mu palamenti eyaggwa. Naye FDC n'eteesa mu nteeseganya ezaali ez'ekikugu. Gavumenti etteeka n'erikuba. Kuba yali private members bill. Era ogenda mu byafaayo jja kizuula. Ayinza n'okuba nga muganda waffe oyo yakubyeko bukubi nfuufu n'akyusa obugambo n'alizza nga lyeryo lyagenda okuleeta. Ekyo lirumu. Kuba munda mateeka. Authorities zinateeka kuba azimanyi. Njagala okutegeeza obuzibu bunene singa oludda oluvuganya terutuula. Kubanga luli Speaker Kadaga ye yawewanga. Kakati obuzibu obuliwo nti ono Speaker aliwo. N'ekika kya Parliament ekiriwo. N'ekika kya opposition ekiriwo. Tewagenda kubaawo nteeseganya zonna kubanga ne gye bateeseza abamu tebagendayo. Era nkukakasa nti n'olunaku lwe banaayisa etteeka eryo bano basobola okwekalakaasa ne batajja ne liyita. Opposition tekitegeeza kibiina era ne independent abeera ku ludda oluvuganya. Lwakuba abantu bawano tebabimanyi. Etteeka tuyina lye bayita Political Parties and Organizations Act. Simple. Tuyina teeka lya Independent Political Leaders Act. Bo tebalina teeka. Bo obuyinza obwabwe babujjira ddala mu chapter 4 eya Constitution ya Uganda. Tewali teeka libafuga kyetwala. Kakati ate Political Parties and Organizations Act yegamba nti a successful party in a recently concluded election forms government. Ekitegeeza bw'obanga toli part of that successful party obeera ku ludda olukola ki? Oluvuganya. Ne bw'oba independent kitegeeza akakalulu ne ba independent bajja kulonda. Ate nga basobola n'okwesimbawo. Kati simanyi muwendo gwabwe naye parliament eyaggwa ng'ate ba independent basinga opposition obungi. Kati saawa eno simanyi. N'olwekyo ogenda kufuna ekizibu nti ne bwe banaalonda omuntu ava mu kibiina kyo basobola okulonda gwe gw'otayagala. Ate era kijja genda okuggwa nga waliwo obuzibu bunene. Butya. Kubanga tugenda kufuna obutabanguko mu bibiina by'obufuzi engeri gye tubikulemberamu. Waliwo authorities ezo eza Ssekikubo basa za Attorney General eza promoting obwakiwagi mu political parties. Kiwagi kitegeeza omuntu atayagala kufugibwa. Omanye ekibiina ky'ebyobufuzi kino Mwami Kungu si kyekimu ku bintu ebisinga okunyuma. Ekibiina ky'ebyobufuzi kitegeeza gwe okubeera mu kintu ne kigenda kikola n'ekintu ky'otakkaanya nakyo naye oba abangi nga baakisazeewo n'ogenda n'ekyo. Era bw'obanga tonnaba kutuuka kiseera kola ky'otayagala ebintu bino bibiri tobikola. Okay. Toyingira kibiina kya byabufuzi ate towasa. Gwe bw'obanga tonnatuuka kiseera kifugibwa towasa tofumbirwa toyingira kibiina kya byabufuzi. You need to say that again. Bw'obanga tonnatuuka kiseera nga muli mu mutima gwo owulira tonnatuuka kiseera kukola ky'otayagala toyingira kibiina kya byabufuzi towasa tofumbirwa. Lwaki? Ebyo byonna birimu okwerekereza tolerance. Omusajja oli musajja mukulu emmotoka yejjudde amafuta osobola okuvuga n'otuuka ebuusiya sente mu buutu mweziri ezisobola okugulira chai kati nze atanywa mwenge osobola okunywa chai nekubye sawa naye ng'eriyo omwana omuwala gwe wawasa nga tosobola kwongerayo saawa namba ng'okyali mu kibuga okugyako ng'omukubidde n'akuwa visa gw'omusinga amaanyi gw'olwandimusinza obuyinza oyinza n'okuba omusinga n'okumanya. Bw'obanga tonnatuuka kiseera oyo kukukulembera ebyo ebintu bisatu tobikola. Towasa
tofumbirwa toyingira mu kibiina kya byabufuzi kuba eyo yo bakulembera endowooza yo bw'ogireeta neetayitamu endowooza ey'abangi and by the way the majority can be wrong yeetwala olunaku era gwe yiyo n'ogitereka n'obalinda bejjuse ng'ekyabwe kibaabiseeko gye bujja so n'olwekyo obuzibu bwe tugenda ate kati okufuna mwami Kungu nti etteeka eryo bambi leader opposition oba opposition kati bwesigalanga bweri netagonda netateesa lino ligenda kuyita ogondo tegeza ki doctor nkuyise kugonda naye ndowooza kubeera ku musajja mukulu kuteesa kati waliwo ekintu kyokola nga kati ate tokikolera ggwe kibayita tudaye little boddira n'oteeka akalulu akalonda leader opposition wali nga buli omwaka kuba nga ba independent bakakuba of course bajja kagula bajja kuleetanga omuntu nga azze kukulembera ludda luvuganya naye ng'ebiragira abifuna ku SMS nga biva Ntebe. It's bad news for the opposition. It's very bad news. Kye bayita desecration oba profanation okubeera nga ekintu bakijunguludde bakimaze ekibiina ekibeera tekyatutte buyinza at least kibaako n'obusungusungu obusobola okulwanako nekigamba ku gavumenti eno ekyo kigenda kuggwaawo naye essaawa eno omukulu leader opposition avunaanyizibwa kati okutuula ne bakulu banne basipiika ababiri n'abagamba bannaye mbegayiridde nedda kino nedda wano temugendawo tutereeze wano tutereeze na wano mu nkola ya kisajja kikulu something that is likely not to happen given leadership etwakalaba kati ye leadership waliwo there is a difference between opposition and rebellion saagala balimbe bantu there is a difference between opposition and rebellion. Rebellion, you don't even believe there is a government. Bakuyita kulwanyisa. Opposition bakuyita kuvuganya, kuwabula, oba kitegeera, oba n'okulemesa. Mubaamu n'okulemesa ebimu. Naye nga muli mu kisaawe kyekimu mwe muzannyira. Rebellion gw'olina okukyusa location nga wooli toyagala bamanyeewo era nabo batandika okubanga tebaagala gwe otegeere we bali kubanga asanga munne era bwe baba bakuyingiza katugeze mwami Kungu njagala okutwala mu lutalo lw'omu nsiko sikuyita ne nkugamba jja tugende naye nkupima nga Kungu ono mugezi ono ajja kusobola wano ajja kusobola wano naye kiki ekimutawaanya nti musajja ali ambitious nti zija ne gamba naye omanyi mwami Kungu nti bw'ofuna vacation ye bayaddi nti yebweti lwaki titugenda wano e Congo kubanga omalaba vacation yo bwe tugenda e Congo n'okola consultancy for only 1 month ojja kuva eyo nga wano onoonya abaana babuloka bakuguza taka wano mu kibuga ositule ekizimbe okiteekaawo okomewo okola emirimu gyo nti kale abasajja tugenda kulinya nnyonyi tugende wali kugundi nga tulinnya emmotoka nungi nnyo nga tutuuka wali ekijja ne balola nga tugikyusa nga tutuula mu loole akati bwe tumala okusala bwe tuti ensalo nenkutunuzaamu emmundu nenkugamba tugenda kwetendeka bwe mmala okutendeka emyezi 9 oba 6 nenkukwasa emmundu gala ate yabakabakawo yakuwonya kuba jjukira kati gye wava bakunoonya oli muyekera kati ate olwo obeera wanneegasseeko dda wooviira waliwo nawona mu siyaasa gye tukuyisizaamu emyezi 6 leki obeera olina sensitization yemala gwokubeera nga kakati otegedde ne kyetulwanirira so omuntu okumutwala mu nsiko tebamuyita nti jatugende naye waliwo gwe basobola otwala nga bakututte mu mbeera bwetyo njagala okutegeeza kino ekya opposition nga bovuganya bakusasula omusaala n'ennaku z'omwezi bazimanyi ze bakusasulirako
era ne sente ze bakusasudde bakimanyi oba sente enfu oba namu n'otandika n'okunoonya ebyokugula nga bakulaba bakuwa ne kyayo w'okunywa ku makya bakusindika n'ebweru si nsonga ensi gy'ogenzeemu oba erwanagana ne Uganda oba terwana awo obeera ku ludda luvuganya tobeera mu lutalo era omuntu yenna kasita okizuula nti toli mu lutalo kakati saawa eno ogenda kulwanirira mukulu leader opposition twagala kati alwanirira opposition ku nsonga eno togenda kugirwanirira ng'ogiwakanya kuba toyina namba emala girwanirire ng'oteesa era bw'otaateesa era tujja kumanya tewagirwaniridde naye abatamanyi bo mujja kukolayokko ebyobufuzi balabe nti mulwanye naye gavumenti ensibira mu bbwa ekitutte kyetumanyi obulungi nti gavumenti eno buli kimu ekyagala era lumu twaliko mu lukuŋŋaana mu Amerika minisita omu n'ayogera nga tumaze okwogera ye minisita yatwewuunyisa era yewuunyisa ne bambasada n'abasajja abakulu kubanga ye bwe yajja okwogera ng'alaba batuwadde ne standing ovation twogedde bulungi n'agamba the problem with the opposition in Uganda is that they even want power kakati nga yalabira ddala fe tulina kubanga tetulina na buyinza tulina kubanga twagala kubeera buludda luvuganya naye kati ekimwewuunyisa ate n'obuyinza tubukola ki mubwagala eyo ye mentality ya NRM n'olwekyo bw'obanga okwatagana nayo tegeera nti ekyo mu mpaka ekituukiriza weeyina ennamba emala mu palamenti okukola kyeyagala naye naawe olina okuba n'amagezi agamala okufuna kyoyagala nga toyina namba sitwagala mutulimbe nti buli kintu kyamaanyi Makerere nze bwe nali guild president nakozesanga ebigambo bibiri ekigambo force n'ekigambo logic nga when the force of logic fails in a matter the logic of force is employed to solve it bigambo bibiri the force of logic kwe kubeera nga oyisobola okukozesa amagezi agamala n'okomyawo embeera eriteeka ne balikasuka mu kasero nga bwe kigaana nga we employ the logic of force ne tulirwanyisa ne ligendera ddala naye bw'otaabikola ekitegeeza naawe tolikkiririzaamu nti ddala lyetaaga okubaawo nga batandika okuba akalulu mu palamenti nga bwe bamala akasipiika nga bakuba n'akalida opposition naye ng'ate aka prime minister ko si kalulu eyawangudde yalonda so n'olwekyo tujja kukikulekera ekyo nakyo okirowoozeeko nga leader opposition n'olwekyo aboludde oluvuganya twolekedde akaseera akazibu kubanga ekyamazima emyaka gyonna gino 5 tewabaddewo okuvuganya namwe mukirabye tewabaddewo okuvuganya era government era gavumenti ebadde mu mbeera nga yo yennyini kati yeyenoonyeza abagivuganyiza muli munda abamu bava mu famire ya president abalala ne bakola beekolera buli kye baagala kubanga tewabaddeewo kikolebwa situsuubira nti ate nakati era tewagenda kweyongera kubaawo kikola ki mbere yongera kuwonooneka mbere genda yeyongera kuwonooneka yet would expect abavuganya kwongera okufuna amaanyi ate president w'eggwanga omanyi nti agenda tuuka okugenda mu kalulu nga yeye woludde oluvuganya kwa yeye kate yakwata ababbi kati yekka fate ku ludda oluvuganya muffe kati mwe musongebwa ababbye. That's powerful. It is very powerful, very but powerful that is tugendogenda mu kalulu nga president Museveni yalinga ali ku ludda oluvuganya yanoonya ababbi yasonga ku babbi kye mwali badde mukola fe kye twandibadde tukola nga yakikola ate nga asonga mu asooka ate nga muffe mwanoonye era abantu baffe bangi batandise okwekkiriranya baleme batwala wanga ku listi nyingi nga kwebali bali ku bunkenke batula matiritiri basaawa yonna so n'olwekyo gino emyaka 5 gifudde naye temwimalaawo kintu mukoleeyo ekitonotono. Do you see that really being feasible, Honorable? Nga tulaba semblance ey'obutakwatagana wakati wa leader wa opposition obuli awo n'obukulembeze wa parliament enfunda nyingi nga Joe Ssenyonya agamba speaker wa parliament kino na kiri nze temumpita mu commission n'ebirala olowooza embeera ya kisajja kikulu gy'oyogeddeko egamba nti kaakati let me be sober enough
ensonga eno ngikwate mu ngeri ya kisajja kikulu for the good of the opposition. Kakati eryo teeka kyayina okukola no option. Okujjako ng'agamba nti ate yeetadde kiri kye nakugambye nti yeetadde kukuwasa ng'ate tayagala kunnyonnyola gy'ali. Omusajja omufumu tosobola kujjako ssimu ennaku 2 tikitoboka kujja ng'osoose kunnyonnyola bateka kubanga bamanyi nti ejja kuvaako oba wooli. Tobeera nga bano abasajja bedda be bagambanga nti omukyala amanyi omusajja gy'ali nga yeekakasa bulungi nti gy'ali ye namwandu. Kakati abo basajja bedda kubanga yaba amanyi nti omusajja we bamuziika wano. Fesi bwe kiba ensi awo yavaawo tuli mu mulembe gwa 2024. Abantu abatayina atanazaalayo na mwana bajenize olaba nabo kati bagamba nti omusolo mungi. Kakitegeeza baguwa ate nga tebannaba kufuna responsibility. Naye banabo gubanyize ne bataluka n'okulinnya ku street. Kitegeeza generation eno yanjawulomu. Okay. So, kino avunaanyizibwa Mwami Ssennyonyi okukikolako. Well, Nabi President Museveni eggulu leero ayogeddeko olwo bakitunuliranga campaigns yatandise kunoonya kalulu. Era nti ne kino n'enteekateeka zino zonna I've had some people say nazo zireka zaali ŋŋenderereza kutandika kalulu kubanga Mwami Museveni ayogedde ebintu bingi nnyo ku nguudo abeeyo bamusabye abaka wano amakubo mafu kino compensation n'ebirala. Era n'ayita baminisita abavunaanyizibwa balaga wano munnyonnyole abantu bakirabanga omukulu akozesezza opportunity eno okunoonya akalulu. Kakati ate amamenye etteeka ki njagala ombulire Mwami Kungu kiki ekyagaanye omanyi problemu yaffe opposition bwegamba nti tuboycottinze ate tereeta because boycott is a process. It must be a process that is the equivalent to abetabyemu in terms of results. Bw'ogamba nti nno titujja kubyetabamu oteekeddwa okuteekateeka gwe byogenda okwetabamu nga bimalawo results z'abali abeetabye mu kiri oba kitegeera. Kati katugeze nti okulonda kugenda kubaayo 2024 2026 kasita ogamba nti kulimu okubba si kwa mazima si kwa kino sijja kukwetabamu oteekeddwa okubaawo nekyogenda okukola ekijjawo obuwanguzi bw'oli. Wateekeddwa okubaawo kyokola. Kati saawa eno nze neewuunya abeekalakaasa baali baagala kuyingira palamenti naye nga teyingirikika. Kati palamenti etuula mu kisaawe tewali yategese kubalumba kugamba nze waliwo ebintu ebineewuunyisa. Abeekalakaasa baali baagala kuyingira palamenti bajjeko sipiika apaliwa komisolo bategeera ku bino byonna ebyabaddewo abagambanga nti adita out. Naye palamenti teyingirikika eriko bigeti biyitirirwa abakuumi naye kati eri mu kisaawe oyinza n'okutwala tenti. Lwaki tebaakoze ebyo? Because bw'ogamba nti tetujja kgenda kolayo ebiremesa kyekikugaana okugenda n'okunga ebyalo eggulu ate yo terisi ababaka baayo bo beekutte kirage mutugyeko akajanja. Now that is one symptom of failure because oteekeddwa okubanga waba mobilizinze because abantu bano bateekeddwa okutegeera ensonga eyo nga be bakulembera nga bo tebannabana kugiwulira. Cabinet alone kati cabinet ya Uganda bweyise ekintu ye ina ebintu ebirala bingi ina police ina amakomera mwesibire ya kiganye ina ki neka kati cabinet ya opposition teina yo yakuteesa kati mwe muyise ekintu kitegeeza nti oyino kiyisa ate kati mitendera ejimatiza banno bakibeeremu kubanga balina interests nyingi ezibatwalayo. Bw'olaba nga speaker wa parliament ye kakati ayagala visibility kuba abadde mu biseera bizibu. Social media mukubi okumutuusa wansi kati ye ayagala kulabikako mu bitundu speaker akolera eri emirimu PR. Kakati wuyo President Museveni yo gambye ye ayagala kalulu
kakati mwe mwagala ki era mwe mukoze ekyo kivuna. That would be the question. Wateekeddwa okuba nammwe kye mwagala. Naye kakati gwe bw'ogamba obugambi nti nze sigenda abagenzayo muli basiru. Kakati gwe ababo kwotodde notolaka abasiru notolaka abagwagwa notolaka abagezi kati nobeera ne boosigadde nabo ng'omutima gubalumira eri kubanga ne ssente bazaagala. Kuba ekyamazima ne bw'otuula wano ne bwetuula wano weetuula era babasasula allowances. So nze ekyo doesn't make sense. But about 30 MPs co-opposition badifying the same. Kakati n'ekiseera kye balimu kati ng'oggyeko n'okubeera nti bagenda kukola parliamentary business basobola otunulira ssente ezo ze bagenda obagabira ne batagenda. Nawulidde n'omu agamba ate bayirabe mwami Bwanika this time nakkanyiza naye kuba parliament eyo gy'olaba era egendagenda ezanye n'omupiira era babawo ssente nyingi. Kakati olaba nti otandiseewo omulamwa ogugaana ebintu kati bagenda kulinda balabo bogaana emipiira. But that is welfare. Kubanga buli mugenda babawa gwe nawulidde songa olunwe mu leader wa opposition ono laga nti bwe mwali mu kwekalakaasa wano ne mwediimu kuba missing persons a few days later nga mulina okugende was it Rwanda mumipiira gya East Africa nga babawa miliyoni 38 eyo mwasala kwekalakaasa ne mugenda bwe kyatuke South Sudan before that era mwagire babawa 38 bukadde okusikwonoona. Kakati olaba beefeebeza nnyo nti abantu batandise n'okutunula mu nsawo zaabwe kugamba kuba kwefeebe. Kakati nze mbidde bompa miliyoni 38 bompadde ki kiki naye bwe neefuula atayina abantu batandika okunnengera ng'ezo zinyamba zirina we zintwala nyingi nnyo olunaku lumu nkozesa miliyoni 1 mu mafuta. Kakati bompa 38 so what? Kakati njagala kutegeeza mwami Kungu ku bintu bye tuyina bye tukolako kubanga ffe tubeeraawo oggulawo ku Mande osobola okuggulawo oluggi ng'abantu bali mu ddiiro balina bye beetaaga okuva ebule n'ebweya. Ku lwokubiri n'osanga nga n'olujja lujjudde. Ku lwokusatu n'osanga nga ne geeti wabweru waliwo abaliwo. Buli lunaku ng'ovunaanyizibwa okufulumya miliyoni ezitaka wansi wa 3. Be babaka ba parliament abo boolaba. Era omubaka wa parliament atuuka ekiseera ne basoma ssente ze ya contributinze ku kuziika gy'ataagenze ne basoma emitwalo 10. Ensi yonna neeseka kubanga waliwo amwesimbyeko yali campaign manager we awaddeyo akakadde ye awadde wamu yona awa wonna. Abantu balina ebizibu bibamala naye beefeebeza nnyo tikati abantu baffe batandise balaba mu ngeri y'abantu abanoonya ebyokulya kati tootuukaawo abantu balaba tokyasaanira kintu kyonna. Era palamenti mbakakasa omulonzi kati alowooza nti temuyina mugaso yadde n'akamu era temusaanira kuweebwa yadde 10. Kyova olaba bwe wabeerawo ekintu kyonna ekiriko okubawa ssente ng'abantu bakaayana. Naye singa mwali mulowoozebwa nti muyina kye mukola muyina value kijje kitya abantu okukubuuza kyokola bakiraba. Kakati bino bagamba omubaka n'atambula ndabira muziri wansi enfufu eyingira n'aba n'enfufu ya miruka nga 13 abamu kati enfufu esituka buli kifo wesituka waliwo bye bakolerawo waliwo yafuseewo waliwo yawanduddewo. Nze tosobola kunkola ebyo. Nze bwe nali nkula nina ebintu bye nagamba nti mu future nja kukola bino ebimu mbirese bulesi. Nze mbuto nagambako nti kasana akula nange ngenda kugula kuleteza sodas nzinywe kakati akubate kati yeso okula ngate sagala soda bulwadde kakati naye tosobola kuŋŋamba nti eno gye nditize mbeeraawo nga ninga avuga loole no. Abantu tobalimba abantu bayambe. Genda gye bali va mu motokayo toyina nfuufu obayambe naawe okole ebibayamba baleme kuba na nfuufu simple. Naye ababaka baatandika okulimba kasita mweyingiza mu bulimba. Nze nina ababaka 3 be nayogedde nabo nga twekubira ku WhatsApp call okuba sibaddeewo nga bakaaba ng'ayagala ssente zino bali mu kugaba eggulu. Nika kati abasajja be bakulabayo kati ate omanyi nti bagenda kukwatagana ne speaker
nze speaker nze munange ntya kalulu naye nkwegayidde nze kino kyoyagala nze sina tabu naye ffe tukkirize tuzisayininge kakati baiteye mabbali bali and speaker achikirize because abakutaddeko akagundi kati oyina kukkiriza bukkiriza kati kakati njagala okutegeeza bayifudde abayaaye naye ng'ate kibadde kisobola okugibwawo olwangambye wano nti he is reliably informed nti honorable Sewungu Sente azizizaayo lero ku account because already babatereddeko 1.6 each member of parliament and they also admit allowance, that sitting allowance or something babatereddeko 1.6 kati lero just someone is telling me here that he is reliably informed and this is a credible person nti lero because abantu badde bagamba mwabatagenze sente mwazizizaayo lwaki temuzizaayo nti system ejazitemako kati Sewungu lero azizizaayo parliament kyeyina okukola ekole system eya form nga ogisayininga busayininzi sente neziddayo bino ebya kamera twawulidde twagambye bajja kubalimba neza covid neza kyoli yavungisa obwolu 10 n'ateekawo ekinakani kinene naganzeera nziganye abamulire ne baabuka kuzo kwennyini nawaako n'abamawulire abamu kakati ezo zibazaseeyo Dr. titugenda genda ku nsonga yakubiri akadde kaffe kagenze maybe katono nnyo waliwo practical value ya parliament zino zituula mu bitundu oba general tugamenti nga bwotugenda nti among kyamuyambye nga yokudda mu bantu president akikosa okunoonya akalulu but ku muntu wa wansi ali eyawuliza radio 4 mu kitundu gye baatudde value eri practical eri ki oba tewali kati nze ndowooza ekisookera ddala abantu kye balina okumanya nti si kyangu kukola kintu kyanjawulo nga kyanjawulo ku kintu ekikoleddwa okuviira ddala mu 1992 kugamba okuva lwe batandika order in council parliament etuula Kampala paka kati gwokolayo ekintu ekipya si kyangu bantu kukyagalirawo gwe kakati gwe Kenya abusajja bwagenda ne butandika okukola etteeka awo nga bagamba mbu tulekeraawo ffe bannamateeka okwambala gundi okulobinga okwambala lobuzi zaffe abalamuzi nti balekeraawo okuteekako wiigi basinia council ne babaristers nabo balekeraawo okuteekako ziwiigi mbutulekeraawo okwambala flaps mbutubeerenga nga ordinary all lawyers all over East Africa nitugaana nti wateekeddwa okubaawo ebintu ebikanga ebitufuula nga tuli banjawulo biri traditional byadda bitulekere ebintu byaffe ffe tujooge kakati parliament ya Bungereza eyo gye mulaba House of Commons majorly waliwo n'akantu parliament ezasookera ddala olw'okubanga baspeaker abasooka babanga bakadde nnyo ng'atambula n'omuggo nga waliwo n'akantu waateeka omuggo gwe mu lifuti nakati akantu ako weekali naye kati ab'ennaku zo tebamanyi mugaso gwako kuba bo bavubuka si bakadde nnyo nga bali era kyova olaba nze nawa nnyo owekitiibwa Rebecca Kadaga namusiima nnyo okulaba obulabi nti eyo parliament yali eyina ne kye bayinza okugigattako nga yagikyusa nnyo ne bagizimba infrastructure development ne bagiteekako nga bipya ministry ya finance eyo gyolaba ku floor ey'omukaaga lift waliwo lifting gyoyingiramu nga yo teyimirira ku floor ya mukaaga kwokka era ne ku Uganda House lwaki kubanga Dr. Obote yali minister wa finance for security reasons nga lift yiye eyina kuviira mu office ye wekola ki weri nakati bwe kiri egenda straight eyo bogiyingirire koma ku mukaaga tayimirira tayisukkawo kati naye yakiteekawo wadda 1960s lwaki nkugamba ebintu bino nti ebintu si byangu kukyusa naye ebintu bwe bajja babikyusa mubikola mutya sensitize musensitizinge abantu babitegeere nga bijja abantu babikanyeko nga bijja abantu babyeyagaliremu nga bizze
era babitegeere batandike n'okubimiisinga nga bivuddewo kati problem ya parliament nti yalangirira omulundi gumu tugenda kutuula eno neeno kyokka jjukira ye parliament ebadde mu bizibu nga bagivunaana okwonoona essente kakati awo bannabyabufuzi buli omu n'anoonya nze njogedde ki ekinaawulikika obulungi mu bantu jjukira bonna babadde bali mu bakuba ku social media kati nga buli muntu ayina kwagala kulaga mbu abantu ba bulijjo kye banaayagala nange kyengenda okwogera nti kyendiko era kwe kulaba nga baayanguwa okugamba okwonona nsimbi naye ne beerabira nti ebintu bya palamenti bingi gwe byolabanga okwonoona essente nga si byakwonoona olaba parliamentary games ezo zezikuuma abantu nga balamu tebalina pressure sukaali biki kubanga mutandika okwetendeka okuviira ddala mu mwezi katugeze ogw'omusanvu mudduka buli ku makya musamba mukola ki Desemba ne mubeera mu finals ebyo ebintu ebiyamba corporate class okusigala nga balamu naye essaawa eno okubibuulira omuntu wa bulijjo ataalidde kyamisana nti bakuwadde $3.8 odduke obeerawo ng'odduka tayagala kukitegeera ekibaleetera okweswaza kuba kakati ekyo kiringa nkoko kutandika kunnyonnyola biki bye yalidde Eriana ayagala ogiryako buli omu agyesega ogamba walidde naki neki nowetana wa n'olya ki kakati ababaka ba palamenti mutandise okunnyonnyola mulinga enkoko eri mu kunnyonnyola bye yalidde naye enkoko nazo ngezi olaba bw'emala okubojja bweti erongoosa n'omumwa gwayo ku ttaka bweti n'egenda nga tebirabika naye mmwe ababaka ba palamenti temukyayina mizi temuli basajja bakulu muswaza temukyayina value abantu balabira ddala temusaanira kuweebwa yadde $5 kyova olaba nti n'okuwulira obuwulizi nti baabasasudde omuntu ayomba n'akomayo muzeeyo ekitiibwa kya palamenti kyemuva mulaba nga baabayitanga ba honorable naye kakati balina bayita ba horrible not honorable have they reduced themselves to that? That is where they are heading kubanga tosobola kuŋŋamba horrible yes mu kifo kya honorable kati muli ba horrible abantu batandise okubayisaamu olugaayo mu ngeri ekiteetaagisa ate nga balaba musaanidde okubibayisaamu olwekyo muzeeyo ekitiibwa kyaffe kya palamenti mukizeeyo abamu abaliyo temusaanira naye obanga katonda yabayamba ne mulondebwa ababafaanana kuba baali bangi ne babalonda mukikuumire waawo bwe mulisiibula mulireka kikyaliwo baleke kusiibula nakyo kati ate olw'oluvuuvumu oluliwo lugamba nti bakoleyo palamenti ey'okubiri ng'ensi nga bwolaba Japan erina House of Representatives erina ne House of Councillors naye ffe wano tulina abantu abalondebwa okuva ku byalo ne bakola kansala LC2 simanyi LC3 LC4 LC5 bwe bakomaawo tewali gye balaga ye yandibadde palamenti eno nawabeerawo endala nawabeerawo seneti ey'obwongo ng'eyekola ku nsonga enkulu deployment budget biki then bano nga bakola ki kati bano ne baba nga bateesa ku bintu ebigwa bitalazi n'ebiralalala ngera bw'obyolaba byogerako kacicca yenna kati olina omubaka gw'oyinza okubuuza n'ogamba owange waliwo olutalo olugenda okubalukawo wakati wa Congo ne Namibia naye gavumenti eyagala olukusa ekole deployment ku magye ekole peacekeeping force ababaka aboludde oluvuganya ebitundu nga 7 ku buli 10 kati bayinza n'okuvuma naye atwala sente z'omuwe tufunirawa kakati awo wonna tebamanyiiwo nabawulira wano mulikola nguudo Congo ne beerabira nti kati bw'oba ogenda okuwasa gwokola enguudo za mukyalawo gye mulaga kakati ffe eri tuli mu kuwasa e Congo bo balina buli kintu mu ttaka naye tebamanyi kyakikozesa balina ke basima ke bayita lithium buli muntu alina essimu mulimu kakopi ako ke kasinga obugagga mu nsi yonna naye Congo gye kali bakasima kakati abo nga tobakolera kuba okujjayo bibyo lwaki kujjayo bibyo kale kuzi kazero samtana biri chikomo sat dezero sat mwenda sat kumunya zero samtana biri chikomo sat dezero sat mwenda sat kumunya gera konafe Honorable Fred Mukazambido mulide kandabe muri banji ko wano naye nga nja kubayitamo mangu ku Radio 4 hello
Sebo. Sebo honorable. Yes, Sebo. Wale kuleta council yo. Ali wano. Linya maliga sekabembe ndene ewamu wakamunne Kabushu Moses ekyamuswa. Ne honorable wekitibwa Munnamasaka. Babaka bannongo bakubye nnyo bana opposition lwaki. Esente ezo nawulidde namba ze boogera. Munaku nnyo bakaliika miliyoni emitwalo nkaaga. Nange muligo owannakyera nalinze ku tteko. Jukira bulungi honorable gonsinga okumanya ebyobufuzi. Mu palamenti y'omunaana namba ebyaddayo miliyoni 2. Eno yali bakanso gundi eno owe Kampala omwali bakanso Kabushu Moses palamenti y'omunaana. Mulimu ababaka abazzaayo ssente. Naye bw'ogamba eno miliyoni emu kuba mpulidde ogamba mbunno ekibaluma ssente. Naye nze ndaba miliyoni emu n'emitwalo 6. Kubabaka Bakasibante Moses bajjayo ku bukadde bwali 29 palamenti oba yali ya 9 awo ne bagiteeka ne ku mmeeza ensi n'eziraba. N'olwekyo ow'ekitiibwa kanso nze ndabanga ate kubabaka banno bano ab'opposition ono omwami eyagenda ne bamuwa miliyoni 38 gwe twawulidde. Omuntu akulira ekibiina ekya Nuupu kyonna nze nda simuliiko mutawaana kibanga nga ne maama wange oyo Anet Amongi ne bamulaba nga bamuwadde miliyoni 10. Okay. Abale nnyo. Honorable nja kusaba ofuna headset zeezo. Omukulu oyo ojja kukiza nze mba muddamu. Because mugana wange omuliga njagala nkuddemu badde yogedde ku Honorable Namboze nayogera ku Kasibano nga bazzaayo ssente obukadde 29. Katikiriza nkuddemu bwenti ono Kasibante Moses nali naye ku nsonga yemu bino byayogera kuliriza. Eyo kati kyemujjukire nnyo bana Uganda 2017 togikwatako. Eri yasooka mu 2005 yali amendment bill ku term limit. Kati eno ya 2017 amendment bill ku age limit. Njagala kubabulira obunanfuusi mutegere nti abamu be muyita ba pastor si ba pastor. Naye bajigiwaze eggwanga lino eribeera excited n'obuntu obutini. Twagenda mu meeting ababaka ba parliament 59 aba opposition 2017 mwalimu n'aba independent abalala abajjanga naye bwe twatandika okuteesa nga tugamba nti sente zino olwo president alagidde akawunti zaffe bazitaddeko miliyoni 29 29 million Uganda shillings buli mubaka babaterako miliyoni 29 ziri ezasooka 5 mu bisanja biri parliament y'omunaana parliament y'omwenda abamu njogera ezo parliament zonna bazibaddemu zonna tekuli ku item ya parliamentary commission sente ezo kwe ziri era ffe kyekyazi tukwasanga ne tuzizaayo ne tugamba nti omubaka wa parliament alina kubanga ali facilitated by the parliamentary commission kati mpulire byonnaku zino nti ate parliamentary commission ate baweetya sente n'abantu ne babuuka yalina okubawa kakati nze tosobola kugamba nti abaaliko ababaka babawadde emmotoka neŋŋenda nyino naye ate ne mujja ne munkwata ne mugaa tumutwale mu kkooti naye ensi esobola okubanga sinjega neega nti aha bamukwate Kasibante yaggyeyo essente ez'emmotoka ezaweeddwa ababaka ba palamenti abaaliyo ate nga zaayisibwa ababaka bennyini abamukwata oyinza obbawagira naye kwegamba bwe bujjegewavu bwe tutuuseemu obutiisa nze waliwo byendaba naye ntya batuteera sente miliyoni 29 ku account 2017 temubuuza zivuddewa tugenda mu lukiiko olukiiko lwayitibwa Nakaawo COW Chief Opposition Whip Honorable Semujunganda ne tugenda mu parliament ababaka 5 mu lukiiko Bugundi yaffe boardroom ababaka 58 aba opposition naye twayingiranga bannaffe abamu batunyiga mugenda kuleeta lugezigezi ntuzaayo sente tetuzizaayo apalentera abamu mbalaba ngenda kukubuulira otye mwe Kasibante muli olugezigezi wano ffe twajja kukola sente tubabuuza nti sente azituwa ziri ku budget ki zivuddewa parliamentary commission budget ffe tuziyisa twateekako sente za consultation zino bagamba nti za kukonsalutinga bantu ate ziri ze batuwa buli mwezi za kukola zitya mujje wano lugezigezi
tuleke basajiko wakusanga alaba na mujega sekikubo bwe bwali joli omubuuze je mirundi esatu abaddeyo lwe yazaayo naye njagala kuwulira balala tutuuka mu meeting kawo COW ayanjula nti bannange abafunye sente bwezi muwanike emikono fena tuwanika abafunye 21 tewali atawanika mwenna nga twafuna ku akaunti zazze ng'atuga nti zavudde ku budget ki ku parliament fe tuziyisa waliwo alina budget item nga sente ezo kwe ziva enkeera ne tuteeka press conference mulangirire tuzizaayo twajje muli mu press conference twatuukamu ababaka 28 kwata mu 8 abala 23 esimu tezaaliko waliwo ababaka babiri benjijukira by the way ani nani Namayanja Florence owekitiibwa meya wa Masaka tuba tugenda mu corridor eyingira mu boardroom mwe tutuzza press conference ne musanga nti kiki nti to anti meeting y'eggulo jangu tuwategeti kanjije ngenda okutune mabega nga afunye simu agenda dduka ayogera ku simu ebyaddirira kukkirira nkuba ku simu yenga tekyaliko ne tugenda mu meeting okubiri onalebo namboze ndamukubira simu 12 esimu 10 Honorable Bet numbers but yes nga tazikwata 13 nazikwata nanga ndi mujamu na yenjija simu yali tajuulira yes yali tajuulira netune ngamba chairman ndilindako tetuwera abantu nga tuti press conference tuli 8 tuli 9 balala gwemba defunye we 10 agenze adusewo kozo najja mesente twatesa tujja nazo twali nazo mu press conference bwe tuvaawo tugende tuziti posting ku account ya parliamentary commission kubanga ziliye zasooka twafuna amawulire nga bazirya twazibawa mu cash katwagala tuziteeke ku account ya parliamentary commission omuntu wazijjayo aba account y'engo officer ateekwa okuza accountingira tuzizaayo mfuna message ndi mu jam naye nteeraako gondi ku lukalala sentence mfunye wane mukono wenziteeka era nga tuwandiika amawulire galina ababaka ba parliament 16 abazaayo sente ezo effectively okutegeera nti owe 16 teyaliiko kuba naffe tetulina kye twamanyi tutegeerera mu kooti y'embaale nga kiraka wa parliament bamubuuza yogera abazaayo sente ng'onalebo namboze taliiko nga taliiko yes naye nyine ne bamuteeka mu kaguli ne bamugamba nti sente waziteeka tuwe payslip eraga abantu tebasoma judgment ya kakulu ey'omusango gwe twaloopa oguloopa okukyusa mu kawaayiro ka ssemateeka aka age limit Namboze was convicted but not sentenced atya yakola soma judgment eyo nga mulimu nti omubaka Namboze mulimba nga jenje that is a conviction eri mu ruling ya judgment ya Supreme Court Constitutional Court judge yalimba nti yawaayo sente naye yenyini yalemererwa okudefendinga nti sente yazizaayo nga talina siripu ya banka nga tamanyi na banka mwe yagitwala biri mu judgment ya kakulu impulira ati leader of opposition gwe tulina gyole senye yakali akawumbi kamu mu obukadde 7 nobola bomusajja yaleso nti beerondere leader of opposition nga wakalulu omusajja mutuufu kati mpuuga bw'atawagira bisiyaga nti oyo tumugobe so bw'aba mulonde tagobwa nze nyombi ndikyasenya mu lwengo abale mugana nkuva erwengo hala olamukiza kwenye Adam Kongo eso wano Sendawula John Enmani Sendawula yes meya wa Nakawa agenda okudda ko 226 budde mu Nuupu obwoyine president ate gyolo Ssennyonyi mugezi wa kibiina ngenze ku nsonga era mukulumbidde aba National Unity Platform NUP bannankyukakyuka tutula okulabisa ebikolwa gavumenti y'NRM tujja kubalabisa paka ku ssaba esembayo nga bamuvudde mu buyinza kyongeza okunnuma okuba nti Parliament ya Uganda omukulu Mukyala Anita Amongo
sente adibuda sente alinga adibuda ezamakage sente babusula mu bumwe obw'amaanyi ennyo sente mudibuuda omugala generator wakeewuwo bukadde 5 generator tomasiteba generator nonyesera omusolo bannange ewakiffe togo bwetyo kyogamba nti bakobe mukulu Joel Ssenyonyi ntiwakanya nnyo kubanga mukulu Ssenyonyi alabisizza nnyo Parliament ya Uganda nti mulimu enguzi ejjudde bagamba nti bagenda kumujja kuba babeerenga balonda leader of opposition Parliament kya bulimba tusaba NUP bimbule bannamateeka ino bakiva mu Parliament gavumenti mu kibula lya mukote yavunaanibwe ono Sendawula Embuya abale nnyo Sendawula Embuya sebo Adap wanje Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ono Kabugoza Dauda sebo. Yes sebo. Omwogezi wa meya agenda okudda kwa Busukuma division. Era ngambye ali mu kuvuga adda waka naye ataddeko radio 4 ensonsozi. Naye ku nsonga mukulu mbide so omulamusizza. Ne Adam Rebecca Kadaga nga akyali mu parliament eno ndowooza atambulako emirundi ebiri siwe kyali. Bwe yagenda muli otudu bye yagenda mu Adam. Kano oyinza obutajjukira. Naye ebintu byakyuka mbulira nti byakyuka gavumenti nekuvuga emyaka 4 mukulu mbire njagala ompulirize nti oba ne waliko mu parliament wenzijukira parliament wali gwe parliament wagiyamba otya kuno obuto olugonya gavumenti gwe otuyambye otya tugambye nti tulina kukola bwe tusobole tusobole okutataganya gavumenti naye nawe bw'olaba nti oli mu kamuli kijja kukola ebyo fo era n'otematema ensonga nkukkiririzaamu era sikulumba naye njagala okukugamba nti kino kyalese ekitooso Adam Kungu era nti palamenti oludda olugobeza gavumenti mbu bagenda mulondera mu palamenti ekyo kiteeketeeke mukyekyenenyamu bano ababaka naddala bano opposition temwakoze bulungi kubanga nabadde wakiringamba mwaligenze eggulu ne mugamba nti mulongose kale enguudo zonna naddala bano baloko leaders abawansi ne mukakasa nti kubanga eri amazima twetagayo obuwagizi tetulina buwagizi naye ne baligenze Adam Kungu era omuka gwalibuze olwanze nva ku muzindaalo oludda olugombe gavumenti lugezezzaako naye kikyabulamu awangale nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangale maasomoki hala nkwada mukungu wanjisaba sebo okweza wana Uganda konsonsi zikoli munnaye ogyako ne Beni nga alina kisonga eno ayasabo abalonzi bakwesunga 26 balina kifuma ebyadala mulambise ensonga naye bano Uganda tulina ekizibu kimu nti bwe twagala omuntu mwagalira ddala naba akoze ensobi eso agitunulamu tosanga kati ebintu bannabyabufuzi ba Uganda wa opposition yakati ebyaddala sente zibafukire sente mutufu bayita sente mu parliament omwo ffe tubeera eno n'obyabulizi nti gulaire sente bweziti tetulina bujulizi buli awo naye omuntu abudde n'awoyoga nti ayogedde kino eno gwe mugenda naye okuba nti gwe mwagala bannaye tutunuulye abaka bwe twasindika mu parliament batuuka ebo beeyisizaamu byabwe kubanga abamu baava eno nga baavu betundako ebintu byabwe batuuke benenule omukulu omugenzi Katobo n'ekyo kyatugamba nti agenze kulya kitulaze nti palamenti ya Uganda nti bagenda kulya ebyaddala naye twebeeremu bannayuganda wala okuweereza abale nnyo sigenda kwongera ku masimu tuddemu abo kakati akugambye nti palamenti bwegenze eggulu ebintu bikyuka oba mukyala Kadaga bwe yagitambuza byakyuka akati nange mubuuza nti bwesigala bikyuka mu Kampala bwe badde etuula ebbanga lyonna bikyuka byakyuka so ekintu ky'okukyuka tekiri kuwa weetudde tuddeyo ku mulimu gwa palamenti gweyina okukola tubabuuze oba bagukola si nsonga oba bagukoledde eggulu oba bagukoledde wa eyo si ye yali badde ensonga era abantu bonna abagifuula ensonga bo bennyini kwegamba bakola nsobi okugifuula ensonga kuba si kyensi nsonga abantu okubawa ensako ne wano wennyini nga weetudde babawa nze kye nandirowooza kye bandibaze nti kakati olwaleero wano bwe baba bamuwa mayireji ow'ezzombo ye bamuwa mayireji kuba ava wala kakati bwetuddeeyo eggulu okulinaanayokko balina bwe bakibaze kakati oba tewabaddewo calculation eyo nze ndowooza nti kyewanditunuulidde naye wano tuba tumiisinze point parliament is not a business entity
nti jajibuza amagoba geino okukuwa in money terms parliament tojisuubira nti bweba yakozeseza sente bwezi tikatufunye meka siye bagibanja fe tugibanja biki byeyina okukola mu mirimu gya parliament gyekola akati omulimu gw'okulabisa sigwa mu kulembeze manyize mbawulira mwogera nnyo ekintu ekyo tulabise ogwo mulimu gwa fourth estate okulabisa mawulire gwaba mawulire era omukulembeze osobola okukikola naye sigwe gwina okuba omulimu gw'omukulu kulabisa okulabisa sigugwo kati oba olemereddwa just so n'olwekyo njagala okubategeeza nti waliwo omulimu ogulina okukolebwa omukulembeze gwobeera walonda era nga wootegerera nti yagukoze ng'oluguudo lwe bassa mu mbalirira y'eggwanga bagenda okusoma endala nga balukoze oba nga waliwo ebyuma ku nguudo ebiraga nti bali mu ddukola naye kasita owulira era nalabyeyo n'omubaka akaayana nti oluguudo lwabwe buli mbalirira baluteekamu kaakati kitegeeza olwo atandise okukola naye atandise kukolera waabwe nga batuddeyo ayogera bamuwulirireyo ekitambuza ebintu nga bino kubiraba sensitization benchmarking kati muba mwagala abantu bennyini babeere nga bafiiringa palamenti kyeki palamenti kyeki gwokimanyi nti abantu balondebwa naye nga ate akalulu bakasaba mu lulimi lwabwe eyo gye bakasaba omukyoli akasaba mu lukyoli n'alwogera n'ebisoko byonna naye n'atuuka e Kampala eno nga boogera luzungu mu palamenti official language luzungu nga talumanyi n'asirika emyaka egi 5 tulina ababaka abasirika emyaka 5 naye nga buli muntu amumanyi erinnya kwabeera ku radio na TV gye bamumanyidde naye tewala alina kiripu mbw ayogererayo eri gye bamutuma kati eno ate tukutumye oyogere ogenda okola ate obuulira ffe ku radio obuulira ffe mu kyokututeeseza kati n'ababaka baafukanga presidential advisor ba gavumenti eno kuba babeera ate ku radio ng'ate baadvisinga bantu kuba president atawuliriza bakenza bakalondebwa oyo nno ye kale kuba yajja kukola ebintu bye gyabadde ayimba Dr. Tuwume mbakadekade n'olwekyo okulabisa si mulimu gwa mukulembeze ogwo mulimu gwa mawulire era bagiyita fourth estate omukulembeze omulimu gwe kukulembera kutereeza mbeera z'abantu ekyokubiri okusigala wano n'okugenda si bye bikyusa naye kyokola nga member wa parliament mu parliament kyekikyusa embeera y'abantu si nsonga oba okikoledde wano oba ggulu n'ebyo nabyo eyo debate mugibuulira abantu bagitegeere ekyokusatu wateekeddwa okubaawo kati obukulembeze obulagibwa leadership ku ludda oluvuganya enteeseganya zibeerewo kati tuswala nnyo tususse okuswala nga ffe nnyini ffe twogera ebikyamu bye twekoledde ate gavumenti eno tugiwadde obuwanguzi so nga ate tumanyi bulungi nti akalulu tekabeeramu mazima na bwenkanyi kati tugenda kuswala nga bataddewo akalulu atekewo n'amazima kubanga ajja kulaba nga talina ngeri yenna gy'aluuzinga abireke nga bwe birina okuba so n'olwekyo nze ndowooza nti bannayuganda tuddeyo ate ababaka ba palamenti muddeyo mwetekemu ekitiibwa mubeere nga abantu tebabatunuulira nga abazze okusaba essente okubabalira kati abo babawadde meka kati kitegeeza nti tebalaba mulimu gwammwe mutandike okulaga omulimu gwammwe abantu tebajja kubabuuza kye mwalidde tugenda